Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasuzotya sebo wasuzotya nyabo kansobe nenge muri bulungi yonyeri ddala afunye okusomozebwa kwenjawulo wekwate mutonzi ate gwe afunye birungi tukusanyukirako naawe tukwebalizako mutonzi ebale kubanga akutusizza akukula eryo budde wa program emaidwanga Behind the News ekiri mega mawulire wotunya ate munange embeera ezigenda maaso mu nsefu mutuwangalira ayuna eryetya eretambula etya oba kiki walabye mawulire kiwawulidde kituufu basi kituufu ebimu of course babidyeka ebimu babikola nga baga kwandi bakufuga bwe bityo nenga bene bigatino bitugamba ati bijja kugwa kasobera ngo ina knowledge information ngo tegedde ekikigenda maaso mu nsi then osarunye munango okuba nti weekuuma mbaniriza mwena bigatino muzuke uli bakereda era webale nnyo taata ne maama abazukuse ku makya ngombera mwagala okulya ku nkoko temugenda gula buno bukiyo bw'ennaku 3 oba 5 oba wiiki nedda nga mugenda gula enkoko ennansi kimugenda okuba nti muliisa abaana ewaka webale nnyo kasomera nga munange gwe waba obayagala kulya akalugambe ku greens ng'olya greens ezo weesimbira ewaka ewaawo ali n'ozifuuyira n'eddagala eryaffe lyennyini liweekoledde eritali lino munange libakoleredde oba lyoguza obuguzi wali obutwa bwe butyo naga nti nno ebiseera obulwadde omanyiddwa nga obwa kansa newankwadde nga lifestyle disease naye munange etta abantu bayitirivu nnyo nnyini ddala mu ggwanga Uganda n'abalwala ogenda ku Cancer Institute wali tewakyali space abantu basula bweru kubanga basobola kuba nga bagenda ate ne bakomawo mu mbeera bwetyo kati nno atina okuba tumanya nti twekuuma bwekuumi tutya okulaba nti tubyewala twala obulwadde bwe butyo sente ziba mpitivu nnyo zirina okuba nga munange okola ki nga wejjanjaba oba sina kiri n'obutejjanjaba n'ofa bufi kati olina okuba nti okola kyangu nnyo oba tugeme ate tuteme kuluka ojjanjaba bujjanjabe nkwaniza gwagenda mu katale ng'amazima genyini ogenze mu katale ng'okitegedde nti nno kati ennyaanya ez'okukwasa kansa ezo ennyininyini eziriko n'eddagala n'ogatompa ennyaanya eziriko eddagala ne bakuwamu ennyaanya ezitalina ddagala abamu mugende mugaa nti empeezo eziriko eddagala mbuzi zijja okuwangaala kituufu zigenda kuwangaala naye buli gyeyonga okuba nti ziwangaala bwe ziti gwekkiriza oba gaana jjukira obulamu bwo obeera obukendeeza kubanga eddagala eryo oba olya erigenda okuba nti atiri kuleetya obulwadde nga kansa n'ebirwadde byonna ebirala nkwaniza gwe taata ne maama kasobera nga munange gwe wasala okugamba nti kambeere nga nkumba famire yange ereme kulwala birwadde nga kansa ng'ofumba amazzi ag'okunywa olimeko essaamu osimanya nti nze ngula mazzi ngula chemical water gemuyita mineral water naye nga ofumba munange amazzi waka ge munywa awo ge mazzi munange agasinga ebyaddala webale nnyo webale ddala katonda kikubalire mu mbeera bwetyo abakyala bange bananseka omwana kati okuyiga okunaaba kati mukyayagala kugira amayi kati bamu mwali mwayonooneka babaleetera mbu ebibanaaza omukyala agenda mu supermarket oba mu pharmacy n'agenda mu maaso n'agula akantu agenda kagenda omunaaza obunafu bwe butyo omuganda tokimanyi nti otta obuwuka botta kiva nti mulwala nnyo kansa omumwa gwa nabaana nga temumanyi naye webale nnyo munange gwamma atabikola ebyo oga nti nina okunaaba n'amazzi Katonda ge yatuwa tuli ffenna program ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo omulangira kalimage gange leero tugenda kwogera ku bintu biyitirivu nnyo nnyini ddala n'erinda olabe naddala mu abakyala kasobera nga olina omukyala gw'omanyi omwana w'obuwala gw'omanyi mugamba asembere kumpi nammwe abasajja mbere kumpi kubanga ebiseera ebisinga obungi mmwe mugamba abakyala genda okole kino kiki kyenjogerako kamu okujabire nga otandikirawo nate oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Good morning. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Omulundi guno on'okufikawo yaani ebyaddala kkiriza oba gaana olumba atulumbye munnafe atuuliza nkwaniza nate eno program ekiri emabega w'amawulire omulangira kalimage gange amali basudde omuwulidde okay amawulire agamu ko agafulumiziddwa wiiki eno gye tukubye munnange mabega wuliriza ennaku zimene zabadde 2 omwezi gwadde gwa 10 omwaka 2023 lunaku lwaddirwa Balaza. Woman dies from septic abortion after getting DIY pills from Planned Parenthood. Ebiseera ebisinga obungi bwe twogera omukyala yafudde oluvannyuma lw'okufuna empeke ezijjamu embuto ezijjamu olubuto okuva mu Planned Parenthood. Family ey'omukyala mu Nevada eryo ssaza mu ggwanga erya Amerika eyafa
oluvannyuma lw'okugula empeke ezijjamu embuto eregejjamu embuto erimanyiddwa nga DIY ng'aligula mu facility emu eyateekebwawo Planned Parenthood no ng'agenda okufuna kye bayita septic abortion. Avuddeyo n'atwala eddwaliro mu mbuga z'amateeka nga waabira omusawo eyamulaba family nga baabira omusawo eraba omuntu waabwe nga tannaba kuba nti afa nga bagamba nti ekyamutta kyajja kuba nti nno yakozesa eddagala lino n'amira eddagala egulijjamu embuto n'ableedinga ne batamufaako paka okufa munnaffe atuuliriza. Ariona Dixon myaka 24 egy'obukulu. Omukyala mufumbo yali mufumbo era nga maama alina omwana omukulu wa mwaka gumu gwokka. Ono yakola appointment ne Planned Parenthood. Nagamba gwe munange atamanyi kye bayita Planned Parenthood nja kugikunyonyola mu maaso awo ogitegeere. Bagiteekawo of course omusajja yagitandikawo bamuyita Margaret Sanger. Abamu kwabo abaasoma kye bayita okwakankulamu okugjamu embuto. Okugjamu embuto eyagitandika yennyini omukyalo yamanyiddwa nga Margaret Sanger. Era yali president wa founder waayo mwaka gwali gwa 1916. Naye ng'ekyagitalisawo bagiteeka mu suburbs oba enzigota ezaalimu nate bakaddugala abaavu n'abaddugavu ng'ekigiteeso kiri kimu kyokka kyakulaba nti nno tebeeyongera kuba nti bazaala kye bayita birth control. Era yaggulayo eddwaliro nga omulimu gwe gwakugjamu mbuto gamba Abakazi tewetaga mwana oyo oba kulaba nti nno abaddugavu bali bazaala nnyo ne bagaba ne babakendeezaako ne batandika kye bayita Planned Parenthood. Omukyalo yagitandika Margaret Sanger. Ebyonkolako ebirala twabyogerako ko naye nga tujja kuwunga tubyogereko singa mulamu byetaaga. Kakati eggwe eno ebadde lijaga okuba ndi nkutegeeza nti Ariona Dixon ono yatutte eddwaliro. In fact yatutte eddwaliro yakola appointment mu mwaka oguwedde mu September ng'ennaku someza 22 omwaka 2022 n'akola appointment n'eddwaliro erimanyiddwa eri abanno bannaffe aba Planned Parenthood kuba bateeka facilities mpitirivu nnyo okwetooloola ensi yonna na wano weeziri kkiriza obagaana. Akati nagenti amalwaliro gano clinics bateekawo ziba za kintu kimu kyokka kugaba kye bayita eddagala oba okomya bye bayita ekizaala Gumba. Babikyusa jjukira nti obagamba nti Planned Parenthood erinnya lyagenda likyuka eri abannaffe abo nga batandika okusooka baga bagitanga Controlled Parenthood nejja neyitanga okuba nti yeeyuwula mpola mpola kubanga okusooka eddala of course yagigulanga American Birth Control Age bagikyusa erinnya awo nga balasa okwekalakaasa abantu bagamba nti lwaki erinnya Planned Parenthood nga bagamba nti maybe tewali muntu atagala kupulaningira maka ge ne bajja bakyusa erinnya so kati wetwogerera erinnya lyakyuka dda kati bagita family planning. Family planning kati webagiyita era bagamba nti family planning oli agamba nti ebya teri muntu atagala kupulaningira maka go naye ogaplaningira otya wewali obuzibu awo kyoga oteeka mu mubiri gwo wewali nate tabbu wetandikiraawo oba kalumanywera waava. Akati omukyalo ono munnafamire omukyalo ono eyafa munnange yatutte ne bagamba nti nno yagenda mu maaso n'afuna eddagala okuva mu Planned Parenthood clinics ezimu omwaka ogwedde nga maze okukola appointment n'omusawo yabafuna bamuwa eddagala ki Maife Priston wamu mpozi ne Maiso Pristo Probosto. Era zino munnaffe eddagala lino lyombiriri kigambwa nti nno likozesebwa mu kye bayita chemical abortion pill regiment libeera mu period gye bakuwa yakugjamu kye bayita embuto. Ennaku esaddirira omukyalo ono omuto n'afa olw'ensonga nti yafuna obuzibu ne sepsis infection olutalo lumuluma n'ableedinga paka okufa. Okusinziira ku Mark Manuel bano bagamba nti of course kyebayogerako kyebamanyi kyebogera kyebagita septic abortion kiva mu ebyo okuba nti okozesezza enkola gye bagamba nti nno etakkirizibwa bulungi mu mateeka okuba nti ojjamu omwana ekiba kisigadde mu lubuto kyonna kyonna okijjamu oluusi bakuwa eddagala eryo nosobola okusindika omwana kyebayita induced evacuation nosobola ng'ogaa nti sagala mwana ono ne bakuwa eddagala bafajja okulongoosa bakuwa eddagala n'okisindika ng'omwana n'avaamu kakati ekyavaamu bwe kityo munnaffe atuuliriza zo ziri common nnyo era nga bagamba nti bazikola naye nga okuzikola in fact mu nsi yonna
nyangu nnyo okuzikola nti oli abanga azaala n'asinga ekintu ekivayo bapa nekigwalinga amaze okumwangamira empeke ezo. Kakati okusinziira ku family eya Dickson ono omukyala eyafa Aliona Dickson yateeka complete yayo omusango nga bagamba nti nno obugayaavu obwa Dignity Health nga balina eddwaliro baliyita St. Rose Dominican Blue Diamond kyekyaviirako omukyala ono okufa n'abaso bonna bonna abaaliwaawo. Era okusinza munaffe ku bano baga nti nno ennaku nnya zokka ng'omukyala amaze okuba nti munange afuna eddagala lino erijjamu embuto, yatandika okuwulira obulumi wansi mu bitundu ebyekyamba, n'atandika okuvaamu omusaayi nga muyitirivu nnyo nga bleedinga, n'atandika okulya obulumi mu lower abdomen. Era Dr. Hayden Mag okusinza ku bannaffe bano munange abawaabira baga nti nno ye tebaafaayo na kubuuza gynecologist oba OB-GYN nga tana kuba nti munange omukyala oba musiibula. Olunaku olwaddako omukyala yatandika okuba nga afuna kibayita embeera eyali embeera ennyo nnyini ddala, era yagenda ku ddwaliro eddala erimanyiddwa nga Desert View Regional Medical Center. Ono gye yatuukayo n'agamba nti nno awulira obulumi wansi mu lubuto era nga asesema n'okutanaka nga atanaka. Information agenze ku ddwaliro eddala kati bamulifaalinze walala. Okay. Ono yafa enkeera ku makya nga tanna kuba nga atwalibwa nate mu ddwaliro erisingakaawo erimanyiddwa nga Summerlin Hospital Medical Center mu ggwanga ery'Amerika. Akaba ne bagamba nti no abafamily bagamba ke kaseera bafune ekibayita ekituufu okuliirirwa, bafune ekibayita compensation eri omuntu waabwe eyafudde. Kakati okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Kate Daniel, ono State Police Director owa Pro-Life Organization zino emanyiddwa nga Susan B. Anthony Pro-Life America, yagambye nti okunoonyereza kutandise okuba nti kukolebwa kyavuddeko omukyala n'okuba okufa. Kati bagamba nti no si Aliona yokka oba family yokka, naye n'Abamerika bayitirivu nnyo, n'abantu mu nsi yonna beetaga ansa, beetaga ekyokuddamu nti omukazi yenna kasitobeera ng'oli eyo olwakuba ng'omira empeke ezijjamu embuto ebeta abortion pills, nti olina okuba ng'ofuna kibayita okugamba ABCD paka ku Z ekyogenda okuba nti okola. Ne weesalyawo ng'okimanyi nti weesaliddewo oluusi tebalina kibayita consent form nti osayininze wali, wabula bagamba kubuulira buulizi mu lulimi oluzungu oba ne bakugamba mu Luganda naga kijja kuyamba okola kino oba teekereza ddyo okole kino then nomera bumizi ne wabulanga bino ebiddako nga tomanyi kigenda kubanga kiddako singa oba omeze empeke ezo. Statement bwetyo yabadde era gana amawulire gafulumiziddwa nagateeka ku kibayita The Christian Post. Ne bagamba nti amalwaliro agasinga obungi nsoma kati that is gunigo yabadde abortion bako kibayita abortion lobby PR to maximize profits. PR segeza public relations okwogerera ekintu. Statement bwe yagambye mu America ne mu nsi yonna nti bwa wakatuka mu ddwaliro oboti bapa ng'oli mukazi ogenze kunywa ddagala ogenze odzeyo kujjanjaba kugemesa mwana mbo ekimu ku ekyo ebisooka nti bikwaniriza omusawo akuzze ebbali n'akubugamba wayagala family planning oyagala koyisa nkola ki enkola eno nnungi nnyo eyakaweta biki mpiso biki n'akunnyonnyola n'abeera nga kuba kibayita akalimi kyo kibaga nti no PR abortion lobby PR mpitirivu nnyo mu malwaliro mu nsi yonna, wabula ng'omugaso gwagwo omulimu gwagwo ku maximizing kibayita profits. Oyinza okwebuuza n'ogaa nti nonze nga bwengenda sizigula baba bazisasudde baba baziguze edda nga bazitaddeyo muzikozese mmwe. Naga nti amateeka mu Nevada gali radical, gali pro okay, waliwo kibayita pro abortion laws agakkiriza okujjamu embuto. Naga nti agamu ga protectinga omwana agati ga protectinga mwana ngali mu lubuto okusinzira ebbanga egere. Era okusinza ku institute ezimu kwezo ezigamba abantu okuba nti okujja mu embuto kiryoke emayiddwa nga Gat Marcha. Yaga nti teka lya Nevada lye bayisa mu Juni 2022 mu Juni 2022 likkiriza omukazi okujja mu lubuto opaka ku weeks 24 ne bagamba nti kasobeera ng'osusseewo kaawo unless ng'omusawo yagambye nti kati olubuto tuluggyemu luleka luli bubi mu mbeera bw'ekyo. Akati ekirala
mu mwezi ogwokutaano muna Republican amayiddwa nga Governor Joe Lombardo yavaayo naliko kye bayita kwera etteeka lye bali maze okuyisibwa nga medical board zonna zina okuddamu zeekennenye lwaki bakkiriza abantu okujjamu embuto n'operforming abortions bwe bati nga kubeera kutta kwennyini ekintu ekibi eri Katonda. Munnange era mu state ennyini eyo ne bagana ne state agencies okuba nti bayambako mu kunoonyereza lwaki abakyala bagenda maaso okuba nti bafuna obuzibu obwo nga bajjemu kye bayita embuto kiba nti abasinga obungi ennyo basituka ne batambula ne balinnya ne bagenda mu state eyo Nevada gye bakkiriza okujjamu embuto bwe batyo neziba nga zisusse ku weeks 24. Kakati we twogerera bagamba nti nno pro-life state eno oba pro-life state policy director waabwe baga nti basaba ekitongole kivunaanyizibwa ku byeddagala n'emmere Food and Drug Administration mu ggwanga lya America wansi wa President Joe Biden w'eggwanga lya America okuba nti bavunaanyizibwa ku byonna byonna okuba nti abantu bajjamu embuto obulungi nnyo nga tebafunye buzibu n'okukkiriza abakazi okufuna bye balina okuba nti eddagala lino n'okuba nga bakyalira omusawo nayogera naye bukise kinnoomu mu byokujjamu bino embuto. Ne betiganga bogera bagamba baweza bagamba abortion pills are dangerous and do not belong on the market. Nti empeke zino ezijjamu embuto za bulabe nnyo amazima gennyini tezina n'okubeera ku katale. Muganda nga atuuliriza si abamu bayinza okugandika okuba gavumenti ne the sick of government ino gambye eggulire behind the news ekimega amawulire gano kyeki ekyabadde mu ggwanga lya America mu ssaza erya Nevada. Kanzimira ng'otandikirawo nate tutandikire tulabe kyekigenda maaso. Impact FM kwoli Radio Rasamayinja. Good morning. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tuli fenna Impact FM kwoli Radio Rasamayinja program kyemega amawulire munafa atuliriza tugenda maaso lwaki kati no uliriza munafa atuliriza ennaku nnya emabega lunaku lwalirwa lunaku lwakubiri uliriza Greenland women seek compensation over involuntary birth control. Abakyala mu ggwanga erya Greenland bavuddeyo ne bagamba beetaaga okulirirwa olw'ensonga nti babagamba bafune empeke eziziza okuzaala. Uliriza gurupu y'abakyala 67 eneguli erinyogerako lyafulumiziddwa ku lunaku lwakubiri. Gurupu y'abakyala 67 abakikidde bannaabwe mu ggwanga erya Greenland bavuddeyo nga bagamba bagala gavumenti eya Danish government ebalirire olwa campaign eyagenda mu maaso nga bagikola emayiddwa nga involuntary birth control mu myaka egy'olukumwenda n'okugenda waggulu. Kigamba munafu atuuliriza nti abakyala abali eyo mu 14,500 n'omusobyo nga basinga obungi baali bavubuka babayita ne batwala mu malwaliro naga mujje tugenda bakolako tugenda baddaabiriza ne bateekamu bukoiro bagamba babita bukoiro bwennyini bateekamu bukoiro mu program gye bagamba nti nno yo yali yakuba nti ekendeeza oba erimitinga birth rates okuba nti bakyazaala among the indigenous population. Abantu bannakansangwa ab'eggwanga erya Greenland bali badduka babitanga ba Klalit Nunat abala bayita olusi bayinza bayita ba Inuit be bantu abannakansangwa kakati baba kuba bayita mu ddwaliro mujje tuwawo bajjanjabi ne bateka mu bukoiro obw'ekizaala Gumba nenge ekigendwa ki balekera okuba nti bazaala kubanga eggwanga bali balitwala. Kale okunoonyereza baga nti kwakolebwa era baga nti nno kukyagenda maaso okuba nti kukolebwa nakati paka era bagamba nti nno kujja kukomekerezebwa mu 2025 naye ne baga nti abakyala abamu nga bwetwogere olunaku lwaleero bali myaka 7 bagamba twetaaga okutuliyirira. Uliya kye bagamba bwe kronas esente z'aba Denmark emitwalo 3 osade mu $4 nga emitwalo 4 mu 2015 buli omu. Greenland jukira nti of course twale oyizo ganti no twale eri wansi wa Denmark era nga lyali twale ly'abadeni bano okuva myaka giri paka 1953 tubana kuba bwetwaze bwabwe. Akati bagamba nti no campaign eno egeze maaso naye ko mwaka oguwedde ne bagipublishinga mu kibaita Danish Broadcaster DR
era okusinza ku records ezafulumizibwa National Archive y'eggwanga eryo zaalaga nti wakati wa 1966 paka 1970 wokka intrauterine devices ziyite IUDS zatekebwa mu bakyala bano ng'abamu bato bali myaka 13 nga nti bakimanyiko abantu basayinize consent forms nti nzikiriza muntekemu akawetaako akati kalumanywera avaawa naga gavumenti ya Greenland wetogera obudde buno bagamba nti watukira mu 1969 ng'ebitundu 35 kwaba bakyala ab'omu territory eyo nga tibakyasobola kuzaala bw'oba tolina kuzaala bateekamu akawetaako bw'oba limaze okuzaala nga tibakyasobola kuzaala bagenda okizula nti bonna bakebera nga kituufu bateekamu IUD okusinza ku Danish broadcaster okitegeera baba commission akakiiko kabateekawo gavumenti ya Denmark ne Greenland gavumenti zombi ezo bateeka akakiiko kunoonyeza ku nsonga eno programu eno erietya era bagenza okuba nti ezo findings ezimu ze batuwaddeko naga naye ruling eri final egera kufuluma ng'ennaku mwezi ogwokutaano omwaka 2025 bano bagamba we don't want to wait for the results of the inquiry. Psychologist amaidonga Naja Laibeth bwatu yagambye ono yati yomuko abatandisi baita compensation claim nagamba nti nowuliriza we are getting older. The oldest of us who had IUDs inserted in the 1960s were born in the 1940s and are approaching 80. We want to act now. Naga tuli mukukula awasinga kufa omukulu gwe batekamu akawetaako mu myaka gyo 16 nga bazali bwa myaka gyo 14 wetwogerera bagenda kweza myaka 8 tuwaga kubanga obudde buno abaana batubula tuwaga kuba nti obudde buno bwenyini batulirira eyakulidde bino Miss Rebath tiyakome kwekyo mugana nga atuliriza yageze maso n'agamba ebigambo bino wamanga nga akyayogera akyali mu kubulira ensi lwaki beta compensation yagambye nti nno mu cases ezimu zibasanze webateeka obukoiro buno obuweta buno nti bagenda okizula ng'abaana embiri gyabwe tegikyasobola kuba zifulumya amagi agasobola okuba nti munange gabeera fertilized okuvaamu omwana nation ne bagamba bafuna kibaita serious health complications nga okulumizibwa mu nabaana tebakyagenda mu nsonga abamu bagenda mu nsonga balwamu ate abalala nagamba all even infertility kisinga okuba nkibaluma nti obugumba tebakyazaala nagamba nti abakyala abamu babadde tebakimanyi kukimanya nti babatekamu buno obuweta kuba batekamu bakyali balina emyaka 13 nga bato nga tebeesikidde kanyeebwa babalima nti bagenze kubajjanja bujjanjabi endwadde ez'ekikyala n'okubagema endwadde ez'ekikyala nateka munange oweta obwo gavumenti y'obudeeni biseera ebyo akati bagamba gavumenti ya Denmark ereme kumala budde yali eyagala kuba nti ekendeeza kibayita size ey'abakazi n'abantu ab'omu ggwanga ery'abanafu aba Greenland mbu nga teyagala kubasa sayizaako ssente mu kibayita welfare bannansi bano bannakansangwa kakati we abagambye nti no it is already 100% clear that the government has broken the law by violating our human rights and causing us serious harm nti already kikumi government ekimanyi yamenya amateeka nga erinnyiridde eddembe lyaffe ery'obuntu owulya baba lawyer Mads Plumbing lawyer akikirya abakyala bano baladde okusaba kwabwe on behalf eri office ya prime minister amayiddwa nga Met Fredrickson ku lunaku lwa balaza Miss Libath agamba tino bagala gavumenti singa gavumenti egaana request yaabwe nga bakyalinda results za commission ate binaavaayo mu commission kiyekuba kibi nnyo kubanga already results ezimba zina partial results ziraga nti beddala abakyala ebitundu 35 ku 10 n'omusobyo balemererwa okuzaala olwa IUDs ze bateekamu omwaka oguwedde munafu atuuliriza kigamba kino Denmark yavaayo ne yeetonda era neesasula neeririra abantu abamu bali mukaga mulambirira abantu abali mu Arctic indigenous people aba Nether aba Greenland geba bayita ba Inuit
abo family zaabwe nga kiga tino zaatwalibwa myaka gya 1905 mbu naberanga mu communities ezaba Danish speaking elites mu Greenland mwennyini bano bakuba eddagala eyabalemesa okwati bazaala nga bagesezaako bugezesa balabe nti ddala IUDS zikola oba tezikola oba zirwa nti zikola ne bazireeta ne baziwa population yonna ey'abakyala era ekyabalemesa okwandi bazaala nakati bakendedde obalaba bali kati muganda ng'atuuliriza territory eno gye twogerako ya Greenland erina kati abantu emitwalo nga 5 bokka era nga prime minister balina flaga yaabwe balina olulimi lwabwe ne prime minister kati newankubadde nga sente ze bakozesa ebya amateeka ge balimu gonna gali wansi wa Denmark bwavudde bagamba bayite mu kooti eberenga eriwa kubanga abakyala bano baatekamu empeke z'ekizaala Gumba nakati banonyeza omwana okuva mu myaka gy'enkaaga omwana abuze oba abaana babuze munanga atuuliza gwali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tuli fenna kakati webijjidde bino government ino already bwe bitebiri kakati sometimes waliwo ebintu bye twagala kwogera nga ojja obyogera bajaga nti maybe olinnya ya gavumenti tuyagala nkola za gavumenti zigende mu maaso bwe bityo naye kyeva nti no nkwadde case gye nkuwadde already egguli eryafulumye wiiki eno gombi gafulumye wiiki eno gakyagenda mu maaso bali babadde Planned Parenthood yatandika omukyala amayiddwa nga Margaret Sanga onamugambako ng'ate mu migabe egyo nnyini okugitandikawo birth control egi bano bateekamu ssente bazadde ba mukyala wa Bill Gates bassaamu ssente era nga y'omu ku abatula ku boodi ne Bill Gates ennyini naye atula ku boodi akati ate nga yavayo n'agamba ekimu kwekyo kuba kikendeeza ku bungi bw'abantu kusomezi nga Africa bawa eddagala nena bweyita omunafu atuliza nagaba bajja lisasulira ere nga lituuka ku muntu neoba nga asembayo givuddeko eggwanga erya Haiti lyavayo neliwaabira ekitongole ekimanyiddwa nga ekya WHO World Health Organization ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna nga kigamba nti nno musisi we yabayitamu musisi omukolerere earthquake omukolerere kubanga bamukebera nga bicycle trails ez'amasannyalaze baga nti yava ku side eri mu America mu company emidwa nga HAP kati ekyaba complaints kyali kimu government of course yageja balirira kuba musisi baba kuba bukubi musisi naye kikino kyegamba nti musisi yabayitamu mu kifo ekyatwaza World Health Organization mu kooti musisi yabayitamu abali basubira obuyambi WHO yaleeta obuyambi oso kwanti yareeta mwalimu empege za kizaala Gumba na bupiira bugali mpitawa mucho bawa mucho bawa emmere yali betaaga era ekyadirira kolera kubanti abakwata era ne bajuwabira mu mbuga WHO ntino yakwasiza kolera mu kifo ky'emmere bawodde mpeke za kizaala Gumba era kati yagala kuba tabusi kubakendeeza oli bamaze okwanti bafa WHO bagenda mu kooti ne kugisinga ne yetonda era ne balirira munafa atuliriza kati bwe tujira wano tugaa nti nogwe ani anaakulirira tuli fenna Impact FM kooli radio Lwasa Mayinja ebyaddala wano tutuuse nga ngenda okuta essimu oliriza mukulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe ow'emmeeme nnafu n'ow'omutima omubi tosembera era kattana omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde tuba tusimbudde kkiriza obagaana abaagala obulamu n'ensi yammwe mweka mumukuba essimu ndi ku nooti 7 nooti 5 984 essimu yange ya studio wano gyejo kuba tusobola kikola ki kwoyita nosobola tuwogerezeganyaamuko mu nsonga zetwogera bwe zitwe ziri then essimu endala eya studio era still bwoso okuba ng'oyitako eri nooti 7 nooti 7 nooti 2 kuba twogeremuko tuwayemuko ate wakinedda bino bintu byansi byakuleka negamba leero nze tunvaawo enkya n'osigalawo naye n'osigalawo otya Impact FM kwoli erinnya no gyesinzidde kyeneetaaga kyokka then obeere ng'oteeseza eggwanga so okusindika obubaka ku simu gyammwe gimanyi kati ya message n'osindika obubaka ne masobola okuba nga nsoma message eyo Impact FM wangi balamulangira wangi sebo nonkulamusizza nange bwenti taata era nenkwekasa emirimu yensebo abo abeefuula bajja ba Katonda ate bwe baatuuka mu mawanga agaffe gano ag'abaddugavu alowooza
kati bwana mulangira byonna tubyogera naye gavumenti yo erina nteekateeka ki ku bantu baayo olina ebintu byozonyonyola nekindaga nti oluusi ne sensasi be batteekamu sente basobole okutegeera nti bamulangira abo bali bameka omulimu gwe tukoze twongedde okubakendeeza oba beeyongera bweyongeza kati njagala ompabulemu katono ekintu kino okusoma n'okutegeera byanjawulo oba si byanjawulo kubanga omuntu ategeera bwana mulangira bw'oba osobola okumugamba nti azaala omwana omu ng'emaaya oba babiri atalina obusobozi obubalabirira n'atategeera nti eri si family planning family killing n'asigala ng'atwala mulambaalu plan kiki obwongo bwaffe abaddugavu ekyatutuukako abasajja tetusobola kubaako nkola gye tukola nga bannayuganda okweyongera okuba nga twegendereza ebintu byabo abasajja ate abantu betuteekamu obwesige abayivu ate tugenda okulaba tebabizika bigende mu maaso okusoma n'okutegeera n'okulowooza byanjawulo oba si byanjawulo kanzirazirako ebbali kuwuliringa tulabe webale nnyo bali ddala bwana kuteesaakwe maybe kyenza okuba nkujjukiza kiri kimu kyokka nti abaasoma bagamba nti ekimu ku ekyo kye basinga okuba bawagira mu nsi yonna ye ezimu ku eso agenda to eliminate the useless eaters eyo baga nti n'abataasoma abasinga okuzaala tebaasoma abasinga okuzaala kati abasoma bawagira nnyo campaign eyo ey'okugjawo abali ati bane kibakola nga bazaala buzaazi kubanga baga nti no bateeka pressure ku resources mulina nammwe abagagga omwavu kasitazaala mu gwogena okubonaabona eyagenda weeri Impact FM wanji tuli fenna va ku radio yogera mu ssimu nkugjeeko because ompuliya mu ssimu ompuliya mu radio ompuliya ku ssimu yo Impact FM hello wanji sebo mukisa Joel kumulandi po ebunjako nsanso kuwuliza sebo webale nnyo mwami kalemu okutuweereza weewaawo taata naye amazima abantu ndowooza bano abantu mikono za gavumenti kati abantu bennyini bezuulira ekituufu kye balina okukola era bakikole bwe baneesiba ku gavumenti ate nga bali abazungu be bava eri ebweru bajja kukwatagana gavumenti omuntu amanya akyalindira gavumenti nti emutaasi pozibu kibi mu ngeri efaananawo ekyo alabye kubanga amazima bali bajja n'omusimbi omungi ne baguteeka mu gavumenti neeyisa ebintu byayo naye ng'oluusi byonoona obutonde bw'abantu tuyanzege webali nyo bali ddala by the way kwekyo nyinyini ti gavumenti webanga esazeewo nga polisi ze naga tujja kuwabuyambya n'ensi okoze kino nga waba babisiyaga twayimenya tuga bintu bigaana anese gavumenti evuddyo n'ekigaana naye takikola ekyo bajja kweta ssente ate ekyewunyisa ebirango tubikube tubikube bwogala obikuba nga bakuggalawo ebyaddala zotegedde muganda wange katujja bikuba ne lwaki neko tubikuba negwe tukuwa information eyo bona ogenda mu ddwayo n'oyogera otya ate singa olina information ng'okitegedde Impact FM wanje amina nnyo nnyabo sikuwulira naye kanteese nze mwende Justin nkwagala nnyo omukwano tulabira omuzaana mulangira puroguramu eno amusole tuse enkolera nnyo naddala nga gwalimu okusinga okyaza olina engeri gy'onyonnyola ekintu butuufu n'emmanguka olina engeri gy'otubangulamu gy'otuwabulamu naye ebimu bituteeka mulangira kakati kino kyoleese mulangira ekyokugamba kati abakyala Greenland England Danishi Denmark kakati babateeka mu obuweta kakati enkola gye bakozesa wano abakyala babateekamu obuweta ebiweki biki kakati fe abakyala mulangira kati fe bannayuganda abakyala ababadde bakozesa ebintu ebyo kati bo bagenda gooyingawa bagenda gooyingawa mulangira kubanga abakyala bawano we banadda buli mwaka bazaale ebintu bigenda boonoona mulangira waliwo ebintu byoleta mu gavumenti naye bwebala ebisaaki oli bwakapi mwana kale neyanza emirembe bwatyo we wagambye
abantu bagoyingewa muganda wange bazali buli mwaka first lady mukyala Janet Kataha Museveni aina program behind the news tekuleka chichimu tuteleze byasoba netukulaga ebikuske twetaaga mpeke twetaaga ki agirina bulungi era agisomesa simwe ba mugimanyiko ya bid munu bid agisomesa agipromotinga nnyo kuba yagamba nti boti babikozesa tebakozesa bino bigundi ebiwekeweke nodda naliko mu lectures ezimwe eruhama abantu bayo yabategeeza bannaye mutima bifuna tembimanyi. Mulanga Kalima, good morning. Thanks for the update. I'm Gavin from Charlie Wajara. When the Bible talks about a thief come in order to steal, kill and destroy, in fact, he was talking about this global elites. Okay, you hear of now seedless oranges. How do you plant them back? Okay, when you wanna Gavin Charlie Wajara. Bada bila now. Impact FM. Mulangia. Wanji sebo. Tuyambe ko katono muganda wa isebo enseno ku bantu betulowooza nti basoma bajivu bakakensa n'abasoma ne bakikomyawo baani abasinze okuba kizibu ky'enseno nga semu n'abakola nyukiriya n'ebirala n'abali mu kola ekiri e Ukraine baani abasinze okubeera ekizibu ky'enseno oba otegedde ensonga yange isebo kanzirekebbe kale aseri direct eyo abasoma ola baita the global elites ababugumizibwako mu kizibu kyansi eno kuba abaga nti nno muzaala mpola mukola ki gawe ganti nno mwe mulowooza nti nno omwavu wanazaala gwogenda okubonaabona nti omwavu wana agakuteeka pressure ku buli kimu kyokozesa wano professor omu kwa balesta ebijimusa wano babijja Netherlands ebikolerere babireta no mugwanga Professor Mulamba abali badde banoonyereza ensinga wino okuba nti etambula naye oli wagatu naddukira wa gwenyini gwoyina okuba dduka. Take your time, twala obudde bwanga oli musajja kino abakyala bakimanyi ekyo bakimanyi twala obudde gendako malwaliro ga gavumenti jajja okukkiriza mu lukalo labe abakyala abazze nga balina complications balina balumizibwa nga bali bakozesa enkola zino. Terugenda kwogera bingi nnyo. Tujja kwogera nti ebijja kuzaala abaana nga balina engalo zikutuseko za bitundu ambadde deformities ezenjawulo naye tukako butuusi mu ddwaliro emulago wali wokawuka wali Kampala ogende mu section obuuza mukyala munno obuuza omukyala akutwale gye bagenza okukola complaints abazze okulaba abasawo biki bayitamu gwasembayo wangi we bali kuuliza taata yesebo bwana Munyagwa yesebo simanyi mpereza mwe bali bannaye nze n'ayogera omukyala ya abaana ne ngasi kulia atege Hello? Yes, nkuli agenda maaso. Nateko mwana planning. Omwana tazaaranga nako. Yes. Kana wana abasobola okuzaala bbo. Okay, we bali nnyo bali ddala. Kale sebo. Okay. We bali nnyo. Munafe kyacha kali kankubulire. Abakazi bano bavuddeyo ne bagamba abasuka mu 14,500 bagamba nti bebakuba eddagala bebatekamu obuweko obwo myaka 13 balemeddwa okuzaala tebafunanga mwana bagenda emyaka 8 kyova ye wale yaabwe eyo babakebedde balaba nti eddagala bateekamu libaleetedde obuzibu obwo muganda wange kana bakumbe program ekomye wano obudde bumpeddeko budde bumpeddeko neso okwogera ku noti 7 noti 4 noti 7 noti 4 your number yange tuba tugira muko tuwaye muko mbera bwecho. That's why you see whoever says he's looking for help from the whites to remove dictator Sikiriz Guyana ye good morning. Okay bwana other what you say alongo kali mbera bulungi basone banyona te era mwiraba program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike.